Alright, mu bitundu ebirala oba mu mawanga amalala omuntu yenna alina okubeera anywhere close to the first family obanga oli muganda wa president oba you're related to the president kibeera kintu kyakwesiimisa era oba olina ekitiibwa oba oyagalwa almost everyone in the public. Naye it is quite different in Uganda. You being related to the regime oba the state kibeera ng'ekikolimu. Muwala wa Salim Saleh akalulu kamwegezezzaamu omuttira gye yeesimbiddewo. Olunaku oba was it yesterday yabadde akuba rwale ya somewhere gye yeesimbye. Naye abaana kye baamukoze mukazi wattu yatuuse ekiseera nga yagala atteeka microphone awo adduke emisinde egy'embiro ng'abaana bamutta. Njagala nawe weerabireko sagala mugambe nti nsala mugambo nze sikola lugambo. Newankubadde nga lwendyako naye nze simanyi lugambo. So please tambuza video eno ensi etegeere nti okubeera nga olina Oluganda ku state kibanga kikolimu wano mu Uganda. Uganda tekita koma ku president Museveni. N'otina abadde ensi egenda mu maaso. Uganda egenda kyuka. Bwetolaba mugenda koma ku Museveni. Bw'oba tebakulondera esooka dimutesa tebakulondera. Anti Salim Saleh yakulira mu Uganda. Naddala ebyokubuna akasoliragano ddiyisa. Tebalina byakugamba ki bantu era ko gatulimba ki talina byakola ki iba power wamulonda ddi abikulire mulekerawo nabagambye mulekerawo tosobola kwogera bintu ng'okyamukiriza bantu ng'osinziira ku bulimba leeta ekiraga nti yabikulira. Ekibuzo kyange kiri kimu. Ekibuzo kyange kiri kimu. Tubana abakulembeze abatowa orders okuviira ddala waggulu. Gamba mukyalo yennyini nnyini oyo. Twalina nankabirwa naye orders yazijjangawa wa Museveni waggulu. Olwaleero omukyalo ono azze wano kikyagenda okukolera ekitundu nga orders zirina kuvaawo. Tewali. Naye bagenda twolirako mutuulire. Bannange ffe nyumidde wano okwebaza Katonda kuba abakulembeze baffe be tulina ab'enkyukakyuka. Enkyukakyuka kyokka tewali kirala. Tetunayimirira Uganda olw'omuntu oyo okukyukakyuka. Ati muleka gende. Genda. Yogaya ni kuleso gende. Agambye takola ki talina kyeyakola mumukubireko mu ngalo bannaye ayogedde amazima. Lego owozo wabyanile oli lugende. Kale kugumu wabi gende ni wansi. Gende ni wansi. Ole oli mukuwa mu ngalo. Mukuwa mu ngalo. Njagala enkyukakyuka. Wakiri! Wabala nnyo! Wabala nnyo! Naona kibuuka ali mugamba nyuko omuzindaala. Omanyi tetuli mu kwogera bigambo bikyamula. Omanyi mwagala nnyo okukyamula.
emyaka 5 nokolayo kino na kino kati Museveni emyaka era tukoledde ki ogenda okole ki tokyamula ate tova ku mulamwa okuzizza mu myaka 5 kyamula musaidiye gifunye ebize wano ku kyalo atuli ku kyalo mirimu ki okola mulimu ki okola mulimu ki musubuzi wa kasooli eddagala gyembolowo. Alright, oyo ye muwala wa General akandanwaho Salim Saleh, muganda wa Yoweri Kaguta Museveni. She is directly linked to the first family. Embeera abantu b'ekibuga gye bamuyisizaamu. Ye flag bearer wa NRM ku kifo kya woman MP Kiboga district. Aliyo right now in parliament ye Christine Kaya Nachimwero nga wa National Unity Platform. Now, bana Uganda mbutufu baine batuuse nga tebakyafugika. That is what they did to this woman. Abaana abafunye omukisa okubaka ebibuzo bamubuuza. Yeyo generation always jebade bagamba nti teyefiirayo mu nsonga z'eggwanga Uganda. Kati bagambye wambade mugamba tetuwefiirayo. It is high time naffe we take part and charge in this stuff. Era bagamba tugenda kubalabisa mu buli kanyumero. Mu buli kanyumero. On the 15th of January, that is when we are going to polls. Ennaku z'omwezi wa 15 bannayuganda bagenda okubanga balonda president kwosa never member of parliament. Era buli mukulembeze yeesimbye ku mitendera egy'enjawulo ali mu kaweefube ow'okuba campaign. Wabula kigambibwa mbu tewali bannakibiina basinze funa buzibu kunoonya kalulu ng'abantu abali ku kaadi ya NRM, because they have a lot to convince. Baina okukozesa a lot oba English oba knowledge whatsoever to convince Ugandans to vote them again, because it is not hidden anywhere now. It is in the public domain. Nti NRM byezenge kola in the past years bijononedde the future okugeza. When you go to schools, teachers are not paid. There are so many kids that have missed classes because teachers babeera bekalakasa. A parent, there are a few that are lucky. Abayina omukisa nti batata baabwe bamama abayina ku ssente ne bagenda mu private schools. Naye there are so many deep down in the village that have missed school because abasomesa beekyanze. Just of recent, abaana nga bagenda kukola PLE, bagenda kukola UNEB. Abasomesa bali bamaze almost a month nga beekalakasa. Abaana nga tebasoma. Kati njagala gwe alaba video eno mbuulire olowooza omwana asobola otuuka ku standards z'omwana asomera e Buddo nga sister wange? I don't think so. So, bayina a lot to convince the public, because ebintu public byebanenya bibaddewo ng'oli akiraba nti someone gets sick n'atwalibwa mu ddwaliro. Otuukayo mu ddwaliro nga yakatuuka bw'ati yeetaaga immediate attention. Abasawo ne bagenda ku strike. That means nti oyo muntu agenda kufa. Emabega kaawo, a few years back, twalaba medical interns. Ogwe omuntu yenayina okufuna certificate ekukkiriza okuba omusawo. Oyina osooka osoma emyaka kuba gibeera 5. After the 5 years, n'ogenda n'okola internship. Kati bano ba medical intern mu ssemateeka in the constitution of Uganda, they are supposed to be facilitated by the government, because mu government hospitals, bano ba doctors abaliyo, they work like 20%. 70% of the workload in the government referral hospitals is done by the medical interns, because babera bamaze osoma nga bakoze final exams naye nga balina okujja mu ddwaliro okutandika okukola practicals. Kati bano abaana bakola nnyo naye regime yatema that facilitation. Kati wobeera n'omwana wo nga omuweredde okusoma medical n'atuuka ekiseera
nga tasobodde kukola kyalina kukola kimuweesa bbaluwa. Kati gwoba osobola wagira abantu abo. That means they have a lot to convince. Kati this is what this woman faces right now. Nti taata we, abataata we omuto, muganda wa taata we, byakoze bye bimwonoonedde. Nti ne we yandibadde nga mulungi aba tasobola konvinsinga bantu. Era so many leaders in the NRM that would be good leaders cannot be voted because of what they have done in the past. Tambuza video.